akatalekeka. Kirungi okubanga mweyagala era nga mugenda kwekebeza sirimu mulyoke mwewase. Bwe muba musazeewo mugenda linda n'emimwa girinde. Kye bayita kissing. Kubanga muyinza okugamba katwe kissing enganga kyokka naye ate ne mutambuza obulwadde nga bwe bumu n'obulwadde obw'okwegatta. Nja kugereza HIV. HIV yeetaaga kifo muntu ng'alina amabwa mu kamwa. Kyetaaga musaayi gwe oba malusu gwe kubeera mu musaayi gwe. Kati bwe tuba tunywegera abantu tetumanya bye balina mu kamwa. Ekyokubiri akawuka ke bayita HPV. Genda kunkyaya ebintu ebyo. Akawuka ke bayita HPV katambulira mu malusu. Aka human papilloma virus kaleeta mouth cancer oba oral cancer mu kamwa n'emimiro. Katambulira mu malusu, omuntu aba akalina asobola okukusiiga. Kati kiisa eno obwe muno bwe twogeddeko, kiisa eno wandigyesonyiye nayo. Oyinza okugamba oba teweegasse naye oli mu bikolwa eby'okwegatta. Bw'osanga abaana abato nga beekiisinga ogamba ba mikwano. Kale emu ekira 0 byonna byebimu. Ate era n'oba ogenda kwekebeza siriimu, abakugu batugamba ekyuma ekisooka singa kikola ensobi ddayo omulundi ogwokubiri. Omulundi ogwokubiri okyusa eddwaliro okonfamige ku mulundi ogwokusatu. So abasinga twekebeza gusooka n'ogamba nti nsina siriimu. Naye akawuka kasobola okuba nga kakyekwese kali mu kwekubisaamu tekanatuuka kulabika musaayi. Waliwo diagnosis nga bakebedde bukyamu oba results tezaabadde zizo. Ekyuma ekyokubiri kye kijjawo nti eddwaliro lirabika okuba lyakoze ensobi. Ekyokusatu kye kikonfami nga kyova olaba bw'osalawo n'ogamba ogenda fumbiro oba kuwasa. Olina omwaka mulamba nga tonneegatta. Oluvannyuma lw'emyezi 3 gy'emyezi 9. So bw'oba okebeza gumu, ekibuzo kiri nti gwe wakebera ddala mulamu oba akawuka kali tekannalabika.